Genze ku vacation osobola okubeera omuntu ena gweyagala okubeera. You can do anything. Ekyewisa bw'obeera ku vacation osobola okukola kyonna ky'obulya ky'oyagala okukola. Osobola otuula ku biici olunaku lwonna ng'oyota kasana ng'obwengula buli kirya nga teri akutaataaganya. Kanyonyi kaasalizike mu katabo ke. Allah. Mpozi ataawo. Yagamba nti okubeera ku vacation transports you into an kisobola ogezaako okufuula omuntu ky'obadde tomanyi. Kubanga bw'obeera ku vacation osobola n'okutandikawo emboozi ne batambuze banno bw'oba osikanye eyo. Waliwo abaali banyumya ku bakadde baabwe emboozi abadde agirumika. You're more outgoing. Kwegamba obeera so open, obeera confident nga tewali kisobola kulemesa. You're free. Bw'obeera ku vacation obeera free. Yourself. Osobola okubudaabuda omwoyo gwe nga teri akuba ku mukono. Omutima gwo gubeera free. You'll get Era bw'obeera ku vacation mbaamu abasobola okutomera. Kati waliwo eyajja agenda okuzza amaaso nga kojja kabaaya. Gamba kojja kabaaya ate abadde atya. just get some much needed alone time. Naki osobola okubeeramu n'akadde k'obadde weetaaga ng'oyagala kubeera bwannamunigina. Ku vacation osobola okubeera wekka. No, Teri bintu bya commitments, teri expectations. Kagamba nga tewali kigenda kutaataganya obeera free. Naye jjukira free to slip in that fancy osobola osserera mu kinaabiro n'ogweyo nga teri amanyi. bed for N'ofa okumala ennaku do not olwokuba watadde ka do not disturb sign ku luggi. compose it. Mayityo n'eryoka evunda ng'abasobola ogisiikana emala kuwunya. Gwe Poppy, Did I just read the words? sokoleke nsomye ku bigambo ebitegeeza okuwunya mpola mpola No. ku screen yo. Nedda munnange, leka naawe Yeah. yakituufu mbadde mbiwandiise. I was just trying something new. Mbadde njagala gezaako ekintu ekipya. Just binaggwa ndi mu process. Part of my This is part of my process. the process is quite distinct. Ne process yo ng'etaganye eri mu kuvunda. Do you ever find travel a little? Naye njagala nkubuuze, ebintu by'okutambula tobizuula nga biwubaaza. Need I remind you? Njagala nsooke mbeko kye nkujjukiza. Vacation. Yamugamba nti otaking a vacation for a living. Kill for this. Abantu bandiyagadde okubeera ku mulimu gw'oliko. In fact, myaka 5 egiyise emabega wajja n'oŋŋamba nti weetaaga omulimu guno. Right, like Then kati ngenda kusaba owandiike ng'eyeetaaga omulimu guno. Njagala owandiike ekintu ekisobola okunkwasa obujja. setting life. Nga bw'oli omwana omuto obuwala. Wandiika ekintu nga ddala mu butuufu bwe nkisoma kiyinza okundeeteramu endowooza erekawo bba wange n'abaana bange. Bw'oba tosobola kuwandika kintu ng'ekyo kiba kitegeeza tosobola kuwandika binyuma. Owulidde? Kakati bano bakamagazini mukazi watu bamusaba awandike article list esobola okumuvinga omuntu. Kati nga batugamba tuli mu ssama y'olwaliro. Safe and sound. Yakwateko bona akoma weeka. Bw'akoma weeka yali ayogera obaana nnyina nga mugamba nti munaye enkomyo mu Amerika. Kati bise ebisinga bamanyi obasasuli okusobola ogezaako ttambula engendo ez'enjawulo Onto house plants. ne bakuŋŋaanya stories ne bakoma ne basobola okuwandiika. That use Kati mukazi watu abadde ku ngendo ez'enjawulo kati yakakomawo ingredients. nitanabafuna bulungi kasole kasobola kuteekateeka. Mukama wa mugamba teekateeka ofune kasole akanaaba akasufu munnange. Hey, I gotta go. Kati abaatuuse wano buli alina omujja kwali omulala yali amukubidde essimu abadde ku ssimu ne nnyina. Kati yeewuunya Hey, David, what's going on? ogamba otya David ki ekigenda maaso. Owaayi ngenda kuwasa ndi eno mu Barcelona. Nabiwulidde era congratulations. Kijasi okuba nga togenda kujja. Nakusinikira invite myezi mitono egiyise emabega. Ko ye Katonda wattu. I'm so sorry. Kansooke ndabe munaye mbadde siriiwo nali nagenda mu Prague. In Kyoto and Nengenda mu Kyoto. Get back in Kati mbadde naakadda. the situation. Email ziri wano kyalo kansooke nziyiteeyitemu tulabe. Yino ngiguddeko. Gendo gijjayo Rudy, nga kuliko David. is this weekend? Embaga egenda kubeerawo weekend eno. I don't think I can go. Sikiwa nti naasobola okujjayo munnange. Leka gamba mutosobola kujja. About that, I'm Olina 9 points osobola okutuuka mu budde. hotel. Namugamba sandiganye naye ate nnyina ekifo gye ngendamu. But I don't really think Sarah and Alex would want me to be. Agenda kusaidia omusantone ate sikiwa nti Alex ng'ogasseko ne Sarah bandiyagadde nzigye. I knew things were weird between you guys. I didn't think that. Yamugamba nti munaye baayawukana. Nkimanyi wali tokyakwatagana ne Alex naye saamanya nti ebintu byali byatuuka eyo. What's that? Tugenda kubeera ne open bar. Mom says hi. Kyali wange akubuuzizzaako. Please, you're good at a wedding. You make my face. Yamugamba ngenda kusaba ojje ku mbaga yange olw'ensonga bakadde bange bakwagala munaye olina vibe. Get over it. Okay, get your ass to Barcelona. Ebyatuukawo mu masekkati go ne Alex ngenda kusaba sooka obiteeke ebbali. Weesitula ojje mu Barcelona. Agenda omuyita Dawudi David? nga Dawudi avuddeko ku ssimu. Katonda wange yagamba tufudde bannange. Amuyise ne kati yabadde alina kyagamba nti Alex ne Sarah bayinza obutamwetaaga kubaayo.
olina amugamba nti niwankubadde nali simanyi nti mwafunamu obutakkaanya obwabatuusaawo naye jangu ebisigaye tujja kulaba kubanga Alex ne Sarah baayawukana dda teriyaddamu natula ku ssimu kwaliko enamba ya Alex abaatudde ebbali ebirowoozo byatambula birowoozo nno byatambulira ddala paka ku lunaku lwe yasookera ddala okusiikana Alex baakuzaayo samaazi mwenda emabega kati lunaku lumu yalina olugendo lwagendako nekyebeka Alex yalina entambula yalina okujja mu kime wano wabula yajja kikeerezi ate nga apepe pyokkamala alina opepe tazikiza Alex yasooka n'amutunuulira kale si wakikkiriza nti naawe ova ku saidi y'omu Linfield Ohio wasomera ku Western Linfield nze nasomera ku Eastern Linfield n'asooka akwata buli kimu kyonna n'akipaakinga n'akiteeka emabega mu ggaali otalina kye yayogedde okimanyi nti okeereye wagambye ntuuka essaawa nga 2 nagambye essaawa 3 ate sinaba kugamba nga syamwogeddeko nabadde nyina osooka ofuna breakfast kyaliro kijja kubeera wuyadi singa sifunye breakfast n'ekirala bino ebintu obitadde emabega ngenda kubeera driver ambuuza okola ki anti obrokinze wennyina okulabira mba nteekedde okulaba emabega akonye n'omutwe baaba ekyo obadde okigwana kwambadde ndowooza ogenda kungoba ku road trip yange njagala kutandika olugendo olwayise edda saagala sisekana trafiki w'ebusega omumanyi maama nyabo kale abazungu ebiseera ebisinga balina omuzoogo ayinza okuba nga alina olugendo oluwanvu lwagendako n'ayisa information n'agamba nti n'ayinza okuba nga agenda ku sayidisi eno yandibadde ajja lisi tusobole okugezaako okugabana olugendo kale yabadde yayagadde eddokeera jamuwe busega amumanyi adda ku sayidi y'embalala kano kajja kikeerezi baagwa mu jjaamu nkimanyi oli munyeevu wanyiigidde naye kye naleese ekyokulya kino mu butuufu kyo kiri wate sooka olumeko musatu si wa bigambo wabula kalina opepe tekasirika mbadde nsaba lwaki tetubeerawo nga tetwogera ng'osirise nange nsirise kiri kitya n'akwateko bonajjayo ekitumbuuwa sooka akisimba amannyo nakya bamuyita popi yawulira nga kimutudde mu kiwoomo okkamala ngenda kwetaaga kateekeko tomato sauce yagamba biwooma nga otadde waggulu wano bwoti bw'oteekera ddala waggulu biwooma okkamala waaw katonda wattu omanyi kano kalimu kamulali kirabika ntaddeko bingi oba kali kansooke nteekeko bino ononsonyiwa ngenda kusaba bere mwegendiza sandyagadde oddugaza emmotoka yange tuli kyafa kagendo nga basimbula musaatu ng'agirako emabega mpolampola kati ate amaaso agatadde kano bwe kakomba bwe kaluma kumbe oli yasibye obutamukuba yagirinnya olwagirinyamu ne kabe kanyuga kyokubidde akagamba mpola laba kyakakoze emmotoka jamu yamala n'ata bwe batyo ne bayitamu bajje basobole okweyongerayo yasetula endabirwamu eteekeddwa kubeera bwe terina kuyamba duleeva si byakwetonaatona singa obadde oyagala kubeera mu nsi mu kifo kyonna wandyagadde kubeerawo essaawa eno Linfield, Ohio. Linfield, Ohio. 4 hours. Tugenda kuba tugenda na kerewa. To Linfield is 4 hours well spent. What? Yagamba nti okerewa mu Linfield at least essaawa ennya z'omala mu kkubo zibeera nnungi. Kuno buzibu ki bw'olina ne Linfield? Place to grow up. Kyekifo gye wakulira si bwe kiri. My turn. I'd be in Paris. Nze ku saidi yange lisi nandibadde ndowooza kubeera mu Paris. Tato. Nga ndi mu kwavinga katado. Nyina gu sigareeti ku kafe. Onywa sigala nti nedda. Nisi ngambira mu Paris twandibadde tunywa. Don't say Linfield. Back in Boston, I guess. Kati singa obadde kwagala kuda wandize wakono mu Boston. Okay. Nze mu Japan. Canada. Kale, Canada nandyagadde genda mu Canada. 3 destinations are where we are going. Nze kine wiso ine ebifo bisatu. Gye tulaga gye wandyagadde okubeera. Gye tuva gye wandyagadde okudda. Kwegamba. Play some music. Yeah. Lwaki toteekako omuziki ono kanteekeko wabula. Wedda atya n'okwata ku leediyo ye. Mpola mpola nkwegayiridde mpola nti kaali. Yasaako omuziki. Alina obuyimba bwe buli awo bwadda. Lodi yagamba afudde. Naye talina kyamukolera. Yasalawo alisi bagendera awo mpola mpola. Musatu bwabulankanya embeera yalabbana.
omuziki gulimu omulere sokoleke agenda okulaba nga Sseruganda face eraga munyiivu. How is it possible? Omuziki togwagala kijja kyo kubanga oluyimba tolwagala kono oluyimba tolina buzibu naye omulere ate omulere gwakoze eki nze njagala ombulireyo oluyimba lumu olwali lunyumya olw'omulere Early hundreds. ennyimba nno nnyingi KG catalog. ate seetaga nakwogera ku katalogo ya KG. Come on. Leka naawe Flip flops. Yeah. baabano Christmas music. bintu ki by'otayagala kono flip flops music wa sekukulu bintu by'okwekwata mu ngalo All of those. Yeah. mikale byogedde byonna mbyagala Everything. era ddala gulabika buli kimu kyonna okyagala. It's not true. I hate running. Saagala bintu byakudduka nze What? kikyati mbwe simanyi kudduka kajjuza ekyewusa nate nze nkyagala. Yeah. Let's face it, Alex amazima gali nti meant to be together. nze naawe kirabika tuteekeddwa kubeera ffe mbiriri. I have a girlfriend. ononsonyiwa sigamba tugenda kubeera ffena mu mukwano nze nyina girlfriend then kiri cool. In that we can't enjoy a little tekitegeeza mbu tetusobola kunyumirwa kye bayita sack. casual sex. alinga abadde amugamba casual sex n'akireeta in fashion we mbu casual saxophone. Why? The coffee. Do you want anything? Ngenda nfune kakaawe nakyo weetaaga kyonna kono sina kye neetaaga. Agamba kale kati ng'akalekaawo mmotoka ng'akwata kuba agenda afuna ekyokunywa. Kikaakola ng'akuteko bwegenda ofuna ekyokunywa kaafuluma eggaali era bwe katu ne kajja nga kasembera mpola mpola. Lodi avaayo amaze okufuna ekyokunywa agenda okutuuka nga kafulumyemu. Kyokoledde kamukeereyeza dda keri yeebuuza kali muzaawa kwe kujja ebbali yakasisikana kali wano. What are you doing? Okola ki wano ate? Right? Tulaba nga kyakabi. It's a well. Olwo oluzzi Wishing well. oluzzi lw'osabiramu ky'oyagala Middle of nowhere. oli ku gas station masekati g'ekifo kye tutamanyi kati ogenda kubaako ky'osaba nandisabye naye sirina kinusu. Kyeyakola n'akwateko bwe n'amusimba ekinusu. Okay. N'akwateko bwe n'ayitawo era bw'atyo n'akisulamu ekinusu kikkirira kati gwaddako baako ky'osaba anti mane nyina ekinusu kimu kyokka lwaki toŋŋambye. Come on. Kyatugende kasoma z'osaba. Wished for? Doesn't work like that. Oyagala okumanya ki kyensabye kono si bwe kikola toteekeddwa kuŋŋamba ky'osabye kirina sigala naawe. But I really want to tell you. Naye mbadde njagala nkugambe kono saagala toŋŋamba. Kati nga bakwateko bajja ku mmotoka agenda okukwateko okuggulawo ng'atowooza emmotoka yeggula. Emmotoka teyeggula enzigi zonna ziri locked. Katonda watu agenda okulingisanga ebisumuzo yabireseemu. Did you lock the car? So emmotoka bagirokinze ya No, but I didn't want anyone to nabadde saagala babbe bintu byaffe saategedde mbu ekisumuzo bakirese munda. Katonda wange muntu alabye naawe bannange. Balina okubira ayinza okubayamba kyokka ayinza okubayamba alabika waakuba lugendo baatula butuuzi awo. Maybe AAA isn't Oba osanga aba AAA there. nabe emmotoka yaabwe ebisumuzo baabirese munda ne babirokingiramu. Would they call? Kalowooza bayinza kubira baani AAA? ba AAA kuba bo ba AAA. Awulira obusungu koogera tekasirika kamunyiiza. Bamale bafuna abayamba kati balina okufuna we basula bali tebasobola kufuga kiro kyonna kamukubya oluggi buli kimu kakyekoleyanga bwe kaagala nga bajja. Two of your finest rooms. Twagala otufuneyo rooms ezisingira ddala eza layisi. They got 2 rooms available. Tulina rooms bbiri eziri available waliwo 106. Hold on. Soko lindeko Phil. Fiiru Status of the big soko mbulire eri bagirongoosezza atugende mu 106 tetugenda genda mu eyo To drive 5 hours to Penn. kakati nga batuuse erudda kakubira kitayo waako Yes. ono yalina okubira girlfriend we Well, Alex musajja 95% sure he's. nkakasa si mutemu nange. Hey, Alex is. Wama girlfriend wa Alex ayinza okunzita Ignore her. wamono muveeko. I'll sleep on the floor. Ngenda kwebaka wansi nkusuubiza tofaayo I'll see you tomorrow. nja kulaba enkya munnange. Yogera ne girlfriend we He's from Linfield? girlfriend we naye ava mu Linfield nti ye Hurts. esigeza mwali ba high school sweethearts You. kirungi munaye ku saidiyo. We like the same things. Our families are. Ekyewunyisa no twagala ebintu byeimu family zaffe ziri close. Keeper.
My mom never met Sarah. Mama alabika ddala mutu. Ebisanyusa bitandikira wano. Kati osobola okudownloadinga Reba Movie app onyumirwe sinema ezisinga mu lulimi Oluganda okuva eri bavijje b'oyagala nga bakuleetera sitole ezinyuma mu lulimi lw'otegeera kussa n'okufuna obubaka ku MBs 2 osobola okulaba n'okuwanula sinema ennamba ng'osasula 15 buli wiiki buli kiseera olemu okusubwa sinema empya ezifulumye. Yanguwa nganula Reba Movie app olwaleero onyumirwe awatali komo buli w'obeera. Kyangu nnyo genda ku mutimbagano bikkula Play Store oteekemu Reba Movie app wa App Store eri aba iPhone okugifuna kati. Reba Movie, watch content everywhere. Zika nebake wano ku ndokopya gy'olokopya oyinza n'okunkwata mu kiro yadde bali. So what is it with you and Linfield? Oneyambuuza naye sooka omule buzibu ki bw'olina ne Linfield? Ekyalo gye wabeera gye wakulira. Olaba We moved there when I was... yagamba Linfield twasingayo nga nyina emyaka 11. And I was just so lonely. By that time nali mubavu sayina abantu be nali manyi nnyo. So kati ebintu ebisinga munayi nabeerangawo ebbali. I got invited to this... Finally baagenda ne bampita kapata abaana. Right before high school. Before nga tetunabagenda mu high school. Olaba. Played 7 minutes and... ne tuzanya akazanyo kabayita 7 minutes in heaven. Bakugalira ne Guy. kissed. Kati waliwo Guy gwe bayita Brian Kelvey. Horrible experience. Yankisinga oba twekisinga naye kisi yagenda bubi. Kati enkeera wali ngenda okujja ku ssomero. Everyone was laughing at me. Buli omu yena yali ansekerera nga simanyi lwaki ansekerera. It turns out... So ngendo kizuula. He told everyone... nga ssebo Sseruganda yagambye buli omu yena nga bwe namuwa bulojobu. For the next 3 years... kati emyaka 3 ejjaddako bampita n'abakaba. Nga lyerinnya lye baali bankazaako. Nga bakisiru. Small towns. Kyekizibu ky'okubeera nga wakulira kaalo katono nga bw'olaba kazo. Decide who you are, that's it. Abantu kati basalawo nti ekyo ky'oli nga balyoka bakikutuuma. Y'ensonga lwaki nsalawo ntambule mbuuke mbeeko ewala gye ndaga. Kubanga eyo osobola okuexperiensinga obulamu obwo nga ggwe ng'oggyeko ekyo kye baba bakupaatiikako. Nze singa nakumanya by then nali sobola gezaako kuyita n'abakaba. I think I believe you. Bw'oyogera bw'oti ate gwe nsobola okukkiriza. Manyi lwaki? And thanks. Olw'ensonga munaye embeera ezo naamwebaza nti weebali nateerako no lwaki. Gwe muntu asoose gwe nnyumiriza olugero olwo n'atambuuza wadde mbutuufu omusajja namuwa bulojobu. Good night, Poppy. Sula bulungi Poppy. Good night, Alex. Sula bulungi Alex munnange. Okay. Nga bakwatako bakuba busingizi kakali nenkera waalwo. Ekintu ekikwalagana ebyokulya tekabizanyiramu. Nabadde ndowooza nno wampiseemu. Mbadde naatera okufuna abana abavuga biroole bantwaleko. Abo si balungi. Naye era ndi musanyufu okubanga saasobodde kutiisa kudduka. Ekisookera ddala oli tudduutu tolina bw'osobola kuntiisa obadde otya. Oli Jessica tiny fighter. Anyway. Okay. So considering the last... okusinziira ku ssaawa 2 mu ennyezi eyise emabega. Nilsson's stand on travel. Alex, endowooza eri ki ku ky'okutambula? Wandiyagadde oba tokyagala? I've never really traveled. Ekituufu kiri nti siina ze gye nali ntagaliddeko. Sitambulangako. Wabula ku makya g'olwaleero okusya ku bye twayogeddemu. Beautiful sunrise. Ngense neekera ku makya n'endaba omusana omusufu ennyo mu kitundu kino nga gwaka bulungi. I wouldn't have if everything had gone according to... era singa bwe kimu kyonna kibadde kitambula okusira ku nteekateeka zange oba osanga kana kasana sandi kalabye. So okutambula nandikyagadde. Olina engeri gye wammatizaamu. So kati tugende mu Canada essaawa eno. Try being friends first. Tusooke tugezeeko okubeera baseeya tuleme pakusa nsonga. Yakawa 5. Friends do not shake hands. Anti kati abantu nga bagenda fuuka bakyera tebakwata mu ngalo. Tulina okuba at least nga tulina secret handshake. Osegeera. Aya. Is that the best you can do? Kakaino obweso bwe kyatambula tukwateko bwe tukomawo mu ssaawa ya kakati. Ng'ali bali mu gyeemu agamba sobola genda ku mbaga. Osegeera. Sobola genda ku mbaga olw'ensonga za Alex. Ekisookera ddala ngenda genda mu Santorini. Ekyo kyabina at least nyina excuse gye nsobola okuteekawo mu tisigenda kubaawo. Bali mu kagyemu.
The universe is giving me a sign. oba osanga universe egezaako kumpa akabonero. Trying to go back in time. What? This is you in a rut trying to go back. Yamugamba nti okussira ku ngeri gy'oyogera You blew up in your... olinga agamba nti oyagala kuddayo mu biseera ebyedda osobola ogezaako tereza bye wakyankalanya. Come on. What are we... ogenda kundeetera obuzibu instructor atulaba teri atuwulira nammwe anti buli omu asobola okubawulira tubawulira. Take it to the back. musotte kalundaganya muve mu lwali muve mu lugambo musotte kalundaganya. kati nga bamaliriza Screw this. abadde anyonyeramu kyali okusira ku mbeera gy'alimu. Expensive, but I'll be back Monday. nkimanyi bino bicunya ate tuteekamu akase naye ngenda kukomawo ku Monday. I'm gonna call Alex. ngenda kubira Alex ono Post-workout adrenaline. If I wait one more second, I'm gonna chicken out. baabano So I'm just gonna tell him that I'm not going. ngenda mugamba sigenda genda Of him. aleme kulowooza mbu sigenda genda lwakubanga ye osegeera It's ringing. njagala isimuwa ensonga zange. Wait. How'd you do the foot thingy? Wiggle. soko nyambeko wano ojjamu otya ekigere soko nyambeko kati Alex abali wano akasimu ne kajja era Help me. I'm pulling really. I'm wiggling. jako naawe zijjemu ekigere obadde otya. Hello Poppy Sorry, who's this? ani ono mpozi You called me. gwakubye essimu ate obuuza ani ono teka ku lawudi. Yes, I did. Yes of course wamanzi ekkubidde. It's about my brother's wedding. kino kikwatagana ku mbaga ya bulazo wange The ensonga eri bweti is I have a work thing this munaye sigenda sobola kwata kubogenda ku mbaga nyina ebyokola ku weekend eno. Yeah, okay, well, that's Okay probably for the best. then era kijja kuba kituyamba kijja kuba kiyamba. David's super stressed about the Ati David yabadde stress nga yeebuza tugenda tula tutya tayagala kunninaanya ate biki kali bagenda kusindikawo bakama abo mugambe Santorini kuba gy'olaga Barcelona. bansindika mu Barcelona ate kati mu Barcelona Oh, funny. It's a omukolo gye guli. crazy coincidence. R&R. yamugamba bakama bange bansindika kubaako future gye ngenda okukola mu Barcelona So I can attend the wedding. naye ate era nsobola okuyitirawo ku mbaga awo. Kulu tekirina buzibu. What are you doing? kati ate okola ki? I don't know what... ate mbadde ndowooza omukubiramu ejjako okumulaga mbu togenda genda ku mbaga ate olwedde ogenda mu Saturday kati ate omugambye ogenda mu Barcelona gy'otateekeddwa genda kiki obala. Yeah. Shut abawuli ano bali kusimba kaayana lindako kansooke muzzeeko. Yes, looking forward to catching up, but... wama kabulaza ndowooza tujja sisikana tunyumyemu kabulaza Well, I'll see you soon. yagamba tewali tabu nja kulaba ndowooza mbunambiro weeraba Wow. katonda wange. In my heart, I knew that was gonna... mu mutima gwange ntegedde nti ogenda kutagala okola ekyo kyennyini kyokoze. Where is this wedding anyway? Please say somewhere nice. kati embaga eno eri tuddawa yajja n'ayitira mukama we yamugamba embaga eri mu Barcelona. It's all about destination. gwe kasoba nga onoosobola okumpandikira article eneeba enyuma ku kyebayita destination weddings ku saidi omu Barcelona nze sirina buzibu ngenda kufandinga. I've been bad at your job. Yeah. akaseera akayise emabega yes tobadde mulungi mulimu Help with that. naye ate ndowooza nsobola okutereezaamu. This is my favorite writer. ngenda kuba nkumisinga g'omu ku bawandiisi bange benjagala okukamala. anyway genda tofaayo. kamagazi bakayita R&R kati yajja naye nga ekituufu kiri nti jasi abadde awo kwegamba n'afuna amabba bbanyi agamba kankwateko ngendeyo ndabe ekinaavaayo. Alex yali kyaliwo enfanfe naye baafunamu obutakkaanya kati bakatulaga back and forth gyatya okubeera ne Alex batyawo kubanga balina strong bond ya relationship ey'okubeera ba friends nakyo ekyabaleeta okubanga bafunamu obutakkaanya byonna tugenda kuba tubyekkaanya tugenda kuba tubiraba. kati atuuka ku kisaawe bali wano ensawo ye nejja laba nno tabu nga bwomumanyi nti waddalu legera laba ataddeko etiseti ayimba awogano kamala rodi yamusanga owaayi Hi. ogamba otya Alex? I was not expecting to see... mbadde sikusuubira kulaba. Yeah, I just like... nange mbadde naakatuuka You were singing pretty... ngenza okuwulira nga owoggana ne ŋŋamba abaffe that. ensawo yange omanyi ensawo yange leero yeesoose so tekisera kubaawo. Cool. Kakati Long time no see. banga gwanvu tuba tetulabagana anti emyaka no giweze nsanyusa okulaba munnange. kati oyagala twekwate mu ngalo I didn't know what was kati mbadde simanyi ngenda kikola ntya kubanga appropriate. kimbadde ndabanga ekisoboka
This is really weird. It's very hard for me not to hug you right now. Kinkwase nako kubanga sobola kuwakahage essaawa eno. From a very hug-forward family. Kubanga nze va mu famire ew'obufumito ewahaga. Nkitegeera nkimanyi. Kakati bakozaako kemabegeera. Nagambye tugenda kalaba back and forth. Kakati Hey, you must be Mr. Ulabika yego Mr. Right. Loli yakwata lunaku lumu yajja. Balina gye baali balagana nakyala. Kainajanga ino kumukimewaka bawo obufumito. Tata akakuwa n'akunyiga mukwano. Kali ngali mukuteekateeka bagenda ku lugendo. Yali amaze okugamba bakadde be nti agenda na Alex. Kati alina maama we. Maama we kyoncho. Maama we yamuleetera bokisi ya kondomu. Omanyi okuleetera bokisi y'obugatto. Bokisi nga mulimu obugatto nga 50. Don't need. Si bwetaaga. It's to be safe, that's all. Anti ffe kye twagala abaana mbeere seefu. We are not. Mirundi emeka gye nkugamba nti nze naye tetuli mu bintu ebyo. Nze ne Alex tuli jasi bakyapiiri. Bokisi nno mwebuli. Oh, don't shake. Tonyeenya bokisi ya bugatto. Point, please. Okwagala okunkakasa. Lekeraawo. Maama. You're gonna kill me. Maama ogenda kunzita. Okay, Wanda. Wanda. Didn't you say that Alex broke up with his girlfriend? Tonabagamba ati Alex yakyawaganye ne girlfriend we. Andi girlfriend we yamukyaye. Camping. So kati mutwala tugenda camping asobole okubanga akijja mu birowoozo. Type, and I am not. Ate Alex sigamba nti ye type yange ate sigamba nti naye ndi type ye. 100. Because we're not an army. Ate siagala ondeetere bugatto nga 50 ba 5 kuba tetuli magi. Hey, sweetie, he seems really nervous. Musajja wattu andabikira nga alina vasi. With a friend, trust me, I know. I have Bw'oba okutte kuba ogenda ne kyaliwo ng'alina vasi ku camping trip. Amazima ga Katonda mu ggulu wateekeddwa okubaawo. Nze neesiga nali mbiyiseemu maama wakugamba. Kerodi yali wansi eno. Boy, you are as nervous as a cat. Okimanyi nti otidde mwana wattu otidde taata n'amugamba otidde. Kakati sokoleke. What's going on here? Njagala sooka ndabika ntegedde ekikusumbuwa. Is this your first? Guno gwe muligo ogusooka. Wulira emboozi. Popi yagambye. It's written all over. Teyaŋŋambye naye feesi ye eraga kirabika gwe gugenda osooka. Deal what you do. Eyo si nsonga nkulu naawe. I said it and Poppy just... Nange ekyo kye namugamba Popi jasi n'asekerera. That's not nice. Ekyo nga si kirungi lwaki aba akusekerera. But all the time. Agamba nti abantu babikola akaseera konna. It's true. Kituufu. The first time any easier. Jasi omulundi ogusooka sigamba nti. To try and calm my nerves, but the more that I read, the more that I realize. Nagezezaako bisomako naye gye nkoma bisomako nzikakkanya ebirowoozo gye nkoma ate okubiyingiramu ne bintabukako. Sometimes Ebiseera ebisinga. it just goes down. Otuuka ekiseera n'ogwa. No reason at all. Mechanical. Ewatali nsonga ne bagamba mechanical failure. Sure. Kati onayogera ku byanyonyi. Sometimes. Yes Luganda alowooza byakasekisi. Yes kituufu abasajja ebiseera ebisinga bagwa naye kati gw'oli mwana muto tolina nsonga lwaki oba ogwa. Jasi bw'oba okuze awo akaseera we katuukira n'ogwa. Let it affect your confidence. Tokkiriza mu myaka gyo kakasa nti ekigenda kuaffectinga confidence yo. Do you have a heart problem? Anti kati waliwo okufa. Sokoleke olinamu ebirwadde eby'omutima nti ogenda fa. Oyogera ku kigwe muzeeyi. What do you think we're talking about? Nze njogera ka sexy golooza twogera ku ki. No. Nedda mukwano soogera ka sexy. Poppy and... Nze ne Poppy sigamba nti twagala tuli ba mukwano. Why? For that giant box of condoms. Njagala ofune wosobola oteeka kondo mu zeezo. You embarrassing. Kuba tugenda havinga sexy. I'm a very nervous. Wama nange nali ntya ennyonyi. Blockers from my... Nyina kyali wange ayitibwa Rita amanyi okwate kubona ogenda make eyo There, but just as good. kati yandeetera amakerenda gano gasobola okuyamba nga ennyonyi esimbudde. Tewali buzibu. Okay? Condoms. Drugs and condoms, eh? It's done here. Wano ogwaffe guwedde si we kiri. Muzeeyi yo wedde anyumya alowooza boogera ka sexy kumbe Sseruganda ye anyumya ku byanyonyi. Alex. Come on. Amakenda bwe yagamira yakuba otulo muganda wange. No, I mean. Yakuba otulo. Kinds of drugs. Just my mom gave them to him. Mama wange yamuwadde ezi drugs kyali we yazimu okuva mu Mexico. Yakuba otulo musaatu. Bwe batyo nga bavuddeyo. Bada mu baasi ne baleeta. Baakwate kuba ne boolekera ku side y'omu Canada. Kakano Sseruganda yafunamu obutakkaanya. Girlfriend we yamukyawa. So n'abeera ng'alinamu stress awo ebya relationship. Kati ono kye yakola yamugamba tutambule. Ebiseera ebisinga ebintu by'okutambula bino birina engeri gye bikkakkanya. Ne bikwerabisa ensonga kati ng'ezo. Kati ekifo kye yali ayagala osooka ogenda mu side y'eno mu Canada. Baatuukayo. Teweetaaga asoma biki bye tugenda kukola kuba ffenna abali wano bye bitu bye tugenda okukola. Jasi gwe kwata bukwasi okibeemu. Gwe kibeemu tambula butambuzi. Tulabe empewo gyegenda otuzza. Nga bajja kati baatuuka bwe balina okampinga balina okuzimba tenti. Musaatu gwe mulundi ogusooka ebyokuzimba tenti tabimanyi baabano. Allah. There's a window. You just stand. Ate wano nga waliwo eddiinisa munnange. Yeah, you. Weebala ogikoze bulungi.
iyo teyetaaga nappo kumbe tanagisula busozi owaayi ate okola byaki ebintu ebyo baatuuka ne bakola engeri yaka campfire Karoli bambi yatandika okunyumirwa akaseera kano. It is a new experience mulamu we wabula eriso kwegamba enyuma. Good job. Kwata balina secret handshake ngera bakyapiri bwe babeera kera warwo nga bukedde balina tambula libalinnya ku nsozi eyo waggulu baabano yatuuka ebbali n'asooka atambuza amaaso emmanga yonna. Wow. Waliwo wano we bayita ka Silver Pine Art Market. See? Katale ka bya art. See, I told you. Olaba nagambye. What did I say? Kiche nagambye. It's pretty cool. Why? Buli kimu kyonna kiri pretty cool wano kwega buli kimu kyonna kiri cool. Buli kimu kirungi binyuma. Now we're talking. Bwe tutuuka wano kati ndowooza olaba bino. Travel souvenir. Giant chain. Twetaagayo ekintu kye tunaasobola okujjukirirako mbu twatambudde. He speaks to me. Ono ayogedde gye ndi. Bring me home. Akiri okuza amaaso ng'alengera Kojja Kabaaya. Kojja Kabaaya agamba nti ntwala eka. Ekyo ekinanka kizitowa tugenda kituusa tutyeka Alex. Art speaks to you. Kojja Kabaaya ayogera gye ndi. Make it work. Funa engeri gye tusobola okumutwala. Nze sigenda mwetikka. Bamwetikka babiri. Ne bamuleeta. Water taxi. You say that like it's my fault. Tugenda kumisinga water taxi no kono olinga agamba nti nze abireese. Gwa abireese. Genda kuleeta Kojja Kabaaya. Kati nga babateeka kaato. Rodi ayogera bingi kyokka eri atuli wogana batudde eri emabega wali yingini. Tebalina kibawulira wadde n'ekimu. Naye Sseruganda anyumya. Vole yasimbudde eri atanyumya. Onambuuza oli abyayogera. Nti nedda. Sina kyempulira. Kati ate omwenya kibonyeenya omutwe. Nze sifa ku biki byayogera. Nze kimu kyokka kye mulabyeko nti musajja anyirira. Singa mbadde ntunuulidde muwala wandigambye nti ndi creepy naye. Kati oyagala mweggala. Oba osanga lwaki nedda. Ono ayagala kweggala. Obadde ki naawe? Agambye ki? Ayagala kweggala. Sirika. Sina kyenkuwulira yingini ewoggana. Agambye nti ayagala kweggala. Bannange. Abaffe. Kidding. Wamaasaga. Asaga. Anyway. It sucks. Yawagamba that sucks. Kubanga. You guys seem like you're fun. Munabikira nga abanyumisa embeera mmwe. We're posted up at this. Nze ne bakyali bange tulina akafuwe twatadde bakayita McNab Creek. Walungi si wabi. But osobola tuukayo na lyato. N'ekyo kya byonna nze nyina eryato. As that sounds, all our stuff is back at the camp. So Tetuganye twandiyagadde ogenda naye ate ebintu biri ku kampu emabega. Tofaayo waliyo tenti. Tusobola bafuna ew'okubeera. Tugende. Ekyatulese kunyumirwa Adventures. Gamba kali. Kojja Kabaaya bamutadde kwa Akiba. Yamwetisa. Gwe Kojja Kabaaya azitowa. Wajja. I'm sure I'm gonna fit right in. Nkakasa mbutuufu tugenda fitting right in. Bano nno bo bali ku ttale eno gye bakampinze. Boston, cool. Never been there. Hi. Gamba otya. Waliwo yabatuukako oyinza okulowooza abamanyi bampita Daisy. Flower. Another flower si we kiri. Okyo nga kisufu munnange. Are you guys like a thing? Ki muli kapo. Nedda tuli bakyapi tetuli kapo. Travel companion. Jasi tuli awo abatambuze. Do you want put your stuff down? You can take Chip's tent. Yagamba mugende mu tenti ya Chip. Nah. Chip tayombe. Chip bamusibye. Bamututte. Nemwe mujje. You're awesome. Keep awesome. Bano be baguddeko nabo bangulu kufu kamala. Mugamba mikasi esukasa. Gwe jangu. You right there. Ne bamwetesa Kabaaya. Kakati. It's gonna cost you. How much? Not too much. Bano be batuuseeko no ba vibe. Yes, vibe yaabwe ya mukiro. Bantu bakwagala bintu bya nyegenyege. Kubeereyo ku ttale. Nakyanga roading amalo teekateeka tenti. Well. Aha. Here we are. Kakali no tutuuse. Exactly. Wawe tuli ekyebuuzibwa.
We're where the wind has taken us. Tuliwa empewo gye yatulese Alex. Daisy was making eyes. Daisy ayina engeri gy'abadde akutunuulira ayinga eyakumatidde. Ayinza okuba byamukubye. You sweet man. Leka naawe oli musaamu omu. Truly exclusive. Kali kayina engeri gye kamwemwoleramu. Alex, you're on vacation. Alex oli ku vacation. People do stupid. Vacation abantu bakola ebintu eby'ekisiru. You have to see it. N'abantu bwe batumanyi nti oyo mbasigera kuddamu kumulaba. Maybe vacation, Alex. Nze nga sikola bya kisiru kono vacation Alex agenda tandika obikola. Va ku ebyo badde ki? Tugudde ku bunanka ato yagala tandika kwemamaaza. Akantu kakulimu bbiri kwa kiri nga batuula ono yebalesese omuntu wa kalitunsi gira soko sike kalitunsi kajja kuwa emirembe ka kalitunsi yasikamu paafu emu neemutuulamu ddala mbutuufu ko ka mirembe olyoke yambuuza olyoke gwolyoke nze ndyoke yatudde n'oli wali eri. Okay, guys. Banaye. Who wants to go? Ani ayagala okuyingira amazzi nga ali bute? No. Alex ayagala. No. Alex gyatugende. Vako ebyo. Gyatugende nga tuli bute. Manchi baita skin dipping mu ttumbi. Oyagala genda ko nedda. Do you want to see my tent? Oyagala kulaba tenti yange awo oyogedde tugende. Gyatugende mu tenti. Nga bayitamu bagenda. Ala. Nga bayingira tenti. Nakyala byangu yalinga Teddy. Kati nga bageze mu tenti. Bano bayitawo bolekere mu mazzi. Bute. Oh wow. Aya. Kyoga muyingiramu nga muli bute. Bayingiramu nga bali bute nga bwe bazaalibwa. Kyogamba gwe togenda gayingira. Njagala gayingira naye. Akyalina mumbo olusonyi. Olusonyi. Ndozo ononsangayo gwe. Wangi. Kamugamba ononso. Bute. Ate kayina omubiri bannange kaliwero shape okuva group paka wansi kayina height yagamba kati webituuse nteekeddwa okubeeramu omuzimu gwa vacation kati ngenda kweyita vacation Alex woku vacation buti anti nzija vacation Alex ajja ng'akwata ekkubo bw'atyo ng'ayingira amazibu te nga bwe yazaalibwa kati engoye we yazireka ku lubalama kumpi amazzi gazitwala Katude erina kyala bamulese mu tenti mbutuufu yabugumye edda yenna yageze kusika kalituusi kati abaali Jesus agenda okuza amaaso nga Seruganda se balina tatu y'omuzimu tatu nga maanyi is my mental mori eno bagi ono memento mori wange for remember you must die kano mu Lulatini kitegeeza kwega mu Luzungu kitegeeza olina okujjukira nti olina okufa ku nsi ffenna tufa. Cool. Okay, cool. Momento kansoke mukwateko. Ona abali wano kanakyalanga kajja. Why? Anti wabitegedde. Wonte biriiko kyaba akwagadde nga akwambalira. Ngambikola. What happens on a vacation stays on a vacation. Abaye. Bali batukesira ne bavaayo. Jatugenda amayingo gayitiridde. Jatugende yangu amayingo nga tegannagira kugabira ga bulabe. Kale kanzije. Bamugamba vaayo. Mayengo gatabuse. Agasobola okutwala munnange. Kali ajja omusiru engwe yazijiddeko wano. Amazzi ne gazitwala. Atuuke bali. Agiro tambuza amaaso Katonda watu. La haula. Ng'atolooza engwe yazirabako. Tufudde bannange. Agiro kugira bwati bawasigalawo sitookisi. Tufudde Katonda wange. Kali yajja ali bwerere yayita eno ku ttale mpola naggukira pembeni n'asooka alingizaamu bw'atyo n'asala n'ava kuli najja bintu byakwebbiri atayagala bamulabe agera okuza amaaso nga tenti kaneyeebuuza kanakyala kali mu tenti ki kwe kujja mpola bintu byakusoberera waayo gwe Poppy tenti ekizibu zonna zifaanagana kali yeebuuza entuufu yeeriwa ajja ayita Poppy ndaba nno bano are you okay? sokoleka enkuka esinga oli bulungi ondabikira nga ali off no you can tell me osobola okumbulira kiki ekikuleetedde okubeera off just can't stop thinking sisobola kulekerawo kulowooza ku byakufa man
By the way, if I put a shirt back ufaayo senga nteekako essaati yako nagiteekeko out of your head and into your body. Bwe kiba kikuli mu mutwe kijja kuyingira mu mubiri wetayagala kwesembereza byakufa. Poppy waye gwe Poppy kirabika no kyali wakuyita amuyita Poppy. I think he needs my... Poppy arayinza okuba onayinza okuba yeetaaga buyambi bwange. He's with Daisy. He's good. Naye ataline Daisy ali okay. Poppy, What if I don't go? bwe sigenda naafa. Bwe sigendeyo naafa. Time. Ako kajja kuba kaseera ke kakufa. Ntaaga. You actually should help him. He doesn't sound good at all. Yagamba genda omusika nokusiya ku ngeri gy'ayitamu ayinza okuba nga tali okay. Alex agenda okuzza amaaso. Alex ali bute gwe jangu. Lwaki oli bute gwe gundi? Engwe atolooza amazzi tegazitutte. Ekiki? Are out at sea. Engwe amazzi gazitutte. Kati oyagala kukolera ki? Neetaaga ofune ku ngweye. Kati. Okay. Kale. Nikakwate kuboneka mugiramu kino. Data kyonna kyompa njagenda n'ekyo. Ye kino kiki kyompadde? Bakita kiroopa. Kibeera nga kiovalolo. Full moon, man. Mwana omwezi gujjudde. Mulaza akatofayi ne kabugamba mbu omwezi gujjudde. You're ripped. Kiki? No, shut up. Sirika naawe toyasama biteetaagisa. Who would have thought? Vacation Alex wears women's clothes. Vacation Alex ayambadde engoye z'abakyala. Wabula. Kiki ekyo? Kwata. Kino kiki? Katonda wange. I don't know. Gyatugere mu tenti. Kono tenti yaffe eri wayo. Waye Poppy. Kani nga bali mu tenti. I'm sorry I ruined your night with... Ononsonyi okubanga nakonondedde ekiro ne back. Atolina kye wayonoonye. I couldn't stop thinking. Bwe twabadde naye nabadde sobola kulekerawo kulowooza ku ssanduka eya jjajjange. Ng'omuntu alina okwegala olowooza ku ssanduka eya jjajjaawo. Wayo biwanvu. Yaleese ebyokufa. Okimanyi gwe kyaliwa nga ali wiyadi. Ekyo tokyerabiranga. Baabano. Kakwate kuboneka kyuka kwe kuza amaaso gyali. Would we still be friends if we didn't go to the same college? Yagamba senga tuba tetusomera ku college emoloza twandisikira tukyali bakyapiiri. After we graduate? Otegeeza nga tumaze okutekerwa. Ntegeeza. Hypothetically. If I didn't go back next semester. Bwe manga sobodde kuddayo semester ejja. Nenkozesa akasente kange ofuna apartment ku side y'omu New York. Magazine. Nga waliwo ka magazine n'enfuka y'intaani. Very specific hypothetical. N'engeri gy'oyogeramu olinga agamaze enteekateeka z'olina. Oza nsobola okuddamu ne nkulaba nateera. Watya tukirowoozeko bwe tuti. Buli sama yonna gye tunaabeeranga nga mu byonna bye tukola oba tulinaani oba tulinaani. Nze mbadde nsaba tubeeko bwe tusisikana mu nsi tugende ku lugendo nga zino. Olabye otya? Eyo diiru. Kiba kisegeeza tujja kuba nga tumiitinga, tujja kuba tubeera in constant communication. Baabano bambi kamunyumiddwa naye n'akanyumirwa. Basikana nno ng'abasaaga. Katukwate kuba tukoma mu nnaku za kakati. Slept most of the time. Olugendo lubadde otyako ono nkubye otulo. Do you maybe want to share a taxi? Wandyagadde tugabane emmotoka. Olwedde napangisizza. Nina gye nnina. Okay. Do you want to ride? Oyagala nkutwaleko? Tusobola otuula mu mmotoka gye napangisizza. Tugende. Kano kasema kagezaako tulaga omuntu engeri gy'osobola okwestablishinga kitwandiise relationship. Yinza okuwangaala. Bajja. Kati nga bali ebbali mu ggaali. Nakyala asirikiridde. Omusana nga mungi. Linfield too. Ne mu Linfield nno gwako kamala. Bagamba nti bukyanga sama zookya eno sama yasusse. Mulire emboozi ze balimu. Oh man, Alex, this is bleak. Alex mbutuufu kino ate kiralamu. How did we become people who talk? Ani yali amanyi tulibeera abantu mu mmotoka nga twogera ku mbeera ya budde. Grown-ups. Kiba kitegeeza nti kati otukuze. Tetusyasobola kunyumya bibyozi bya kisiru. In fact ndi mu kulongoosa nnyumba yange. Wait, you own a house? Kyogamba olina ennyumba. It's grandma. Nyumba ya jjajja Betty.
She left it to me. Yajindekera. Sokoleke. Is Betty gone? Jajjawe yafa. You know, she was old. Of course, yali akaddiye. It was peaceful. Naye yafa mirembe, yafa bulungi teyataawa. Kano kewunya ne kategeera ddala nti obudde bwetoolodde. No, seriously, you don't need to bring Lwaki weetaaga kuleeta n'ansawo zange eno? It's fine. Just tugenda bugenzi ku mbaga ate ne weetika buli kimu kyonna ko ntofaayo. Ono baleke we bagenda okubeera. Wow. Vudi nga atuuseewo. Says it's 30. Wano nga wookya eringa sawuna. degrees. Right, bad. Kati balina otereezaamu. Okay, well, you'll open some windows. Oba osanga kansoke mbikule ku madinisa wano. Loli agenda oteekateekamu kugira kagulawo ebbali. Namwe oba osanga nsoke nzigulewoko wano. Genda okwatakwatako banange. Getting a very negative review upon checkout. I think this thing is broken. Kirabika kano akantu kaafa ne bwogezaako nga bw'osobola tebikola. You must lower it 1 degree at a time and Bano bagamba nti okussa ku menu yaabwe nti olina okukkakanya diguli at least emu mpola mpola. Ndi wano mbisoma wano. Koye kaali katulabe. 1 degree at a time. 1 degree at a time. Oh, wait. Maybe that did something. Oba osanga nyina kyennyongeddeko. hey, you don't need to stick around Tiweetaaga kubeera wano. a while, so. This is ridiculous. I'm just gonna fix it. Ngenda bitereeza. To say I did not ask you to do this for Mbadde sikusaba kinkolera. Stroke, the seating arrangement's gonna be... Singa bukya ku makya n'ofa. Sitting arrangement Dawudi ajja kunyiiga. dry heat for my hair. N'omusana nagwo sigulinaako buzibu. Mba njagala enviiri zange zigireegire. It was poppy poof. Baabano. Still talking about it. Abaali wano mukazi wattu bambi najjukiramu. Momesi esinga zonna zonna ezibadde ez'essanyu mulamu bwe zibadde ye ne Sseruganda Alex. Kati baakozaako lumu baakwateko ne bagenda ku sayidi eyo Meiko. Kyali kisufu, kyali masivu, kyali kyakabi. Batuuka Meiko. Okay, Napo was fun last year, but this is next. Yagamba Napo yali enyuma omwaka oguyise wabula nate esusse. Okay, look at you. Ino wasusse baaba. Unpopping. No, it is not an itinerary. We can do them in any order that we like. Yagamba nti okusinziira ng'ogyeko ebyenteekateeka gye tulina otambulirako itinerary tusobola okugezaako ku improvisinga ne tugamba ekyo tujja kikola ffe tukole kino kyo tetugenda kyesembeza ffe tugenda kukola kino okusinziira Grad school Alex didn't kill off vacation. kiwe kyalwe na grad school Alex teyasobola kunzijjako vacation Alex vibe ya vacation Alex gyesigira ddala okwagala kati baali baatuukiriza engombo yaabwe ng'ogasseko n'okulayira kwe baali beesuubiza nti alisi akaseera kasama bwe katuuka beenoonyaako ne babaako gye bagenda bajja baabano ndowooza mulabye engeri gy'osobola okuzimbamu obulamu toosinga ne batoosinga ha baaba Katonda wattu bino bye batuwadde nga biwoomu singa balese bubenyenzi ng'ogasseko ne kakaawa kyandibadde kyanjawulo bejensi bawadde zabwerere okusinziira nti muli ku honeymoon yammwe munnange kati ebyokulya ono byabadde ayagala ati bali babawadde byabwerere nakyanafunamu ekirowoozo yagamba omanyi tetugenda bigula ate tubyagala jasi nkyusiza bukyusa kaweta kirabika bafa nnyo ku muntu ali mukwano. Why? What a coincidence. He just got... Naffe twakamala okugattibwa. Congratulations mu ababiri bannange. Ndowooza olaba benyens bagenda tuwaza bwerere gwe kakana. Vacation bwese wenyuma mulina kukola bya kisiru temulina kukola kwegamba biri ku standard. Mulina okukola ebintu ebiri weird. Vacation wezinyuma. Bagenda tuuka ebbali neno mubara sewo ne baba ne crisps za bwerere. Kasaba manya nti muli mukwano baba gasse moze ka honeymoon ebyobwere mufuna bingi bagenda oyita mweno wow soko lengereka munaye ishi baba wa nkofira n'ekiwigi bwerere eri baagala nnyo abantu abali mukwano lengera akaseera kali kasufu bambi why gira tukole bwe tuti. What can I get for y'all? Chichi mamba funi abanange. Tufune ka gin and tonic. I have 2 Sazeracs. Njagala ufune Sazeracs bili at least.
right. Tulina osigala ku yes omulamwa. Are those our fellow newlyweds? Si bwe bana abafumbo bannaye abapya befe. Oh, sweetie, look who it is. Laba baani abajje. Yeah, it's our Beignet. Be bano babanya kyali baffe bano Recognize you in that cute little wig. Manyi mbadde soose kulaba olw'akaviri koyambadde. Gladys Vivant. Pitibwa Gladys Vivante. Ben. Ono bba wange bamuyita Keith. So how do you propose? So kati wamusaba otya obufumbo munnange? Keith yakwatikuba n'anneetika n'antwala mu paali. Said that it was a work trip. Cheeky mother. Newankubadde yali work trip. Naye bwe twatuuka eyo ssebo yakirya wansi ku viivi. Ebisigadde saamanya byaddirira. In Paris, what do you do? Akolera mu Paris, mirimu ki gy'okola munnange? Nakyala yalina ebiboozi, jjukira muwandiisi. Nkola mu gavumenti. Tubeera na nsonyi baby. Bantu tusobola beesiga tubabuulira emirimu gy'okola. Ono gwe mulaba mbega wa Central Intelligence Agency. Wangi. Bibeera bite eby'obwambega? Bintu bya kujjako gavumenti kutta bantu. Ono yamuwuliraga gwe gattiya. Boring stuff, really. Just bibowamu naye. Benefits are great. Naye mulimu benefits mbamu bye tufunamu. Kyogamba bya bulabe. Nothing compared to Gladys. Okusinziira ate ono ku mulimu gw'akola yasima oyiro. Mbona kyala Gladys akima oyiro. Wow, you are. Nimwe ababiri emirimu gye mukolanga mirala mu bannange. Mwasikana mutya? Wama twasikana ku vacation. And Keith. Ate ku vacation Keith yali undercover ng'alina gw'abega. A professional dancer. Ate ekyewuunyisa, he was a professional dancer. Yajjanga professional dancer. Ono n'awuuta omukazi alimba. Our first dance at our wedding. Era agamba ne dansi yaffe yasooka ku mbaga yaffe ono yali choreographer waayo. Oh, I would. Butuufu nandiyagadde okulaba akatambi ka dansi ku mbaga yammwe. One better. Barkeep. Ekisingako Barkeep. Record, please. Wamasoko tufune microphone oba si kitutereko omuziki. Oh, yes. Gladys. Absolutely. Wabula njagala kulaba dansi. Njagala kulaba dansi. Want to see it? Bw'oba yagala kulaba dansi lwaki nedda tubateereko jangu. Baby togaana. Let's give the people. Jangu tusooke tuwa abantu kye baagala tubawe ka dansi. Bulaza twagala kulaba. Nakwate. Gwe. Bw'ofuna omuntu nga mulalu. Ne mukwate kubo ne muga mbutuufu oba ogenda kunyumirwa. Rodi yagwa kano. Kamugamba jangu. Gwe ssebo togenda tulemesa kulaba dansi. Kwate kubo genda ogine n'omukyala. Ffe twagala kulaba dansi abamu tweboyeboyedda. Batenda tasaaga. Rodi yagamba owaayi ki ekigaana. Yajja. Tokikola nkwegayiridde. Tokoleete dansi gusombe. Tukulaba bulaza guleete. On vacation, Alex, is that the best that you got? Vacation Alex, ekyo kyokka ky'osobola okukola bannange. Tonswaza. Okay. Yamugamba kale kasagwa negambidde. Gwokyesabidde. Allah. Buladi. Ayina guli ogwa bashi muzika. N'agujjayo. Katonda wattu. Lala. Babado. Ayina combination ya bashi muzika ng'ogasseko ne kapiteni okusi. Tagali. Babali. Ayaya. Mukuru yatama. Va kubiri gwe. Takiride wansi kasota. Alese muno gwa sarika segereti. Baba. Alese muno gwa sarika segereti. Baba no. Kone ndongo. Va kubiri gwe. Nyole kiwato. Nekana kyakabali tekamufunanga mwene embeera. Wabula. Olwalero yali mulala mukko. Ninga abikola masavu. Baba do. Enyolo kakana nga mukwatidde bali. Wow. Kyali kisufu okuzama kyali kyanjawulo. Katonda wattu. Mbutuufu ne kano. Get weird. Nze binnyumira ng'ovuddeko. Anti nvaako nga ndi naawe sobola kuvaako nga ndi na muntu mulala. Lala. Loti naye yali takikkiriza. Kaseera kaali kasufu yanyumirwa. Baakwateko ne bajja. So many alcohol. Enguli yo tunywedde ewera. Too many alcohol. Tunywedde ewererako ddala. Julian, be honest. We didn't really. Yamugamba kikyolooza ku musajja gwe nina ayitibwa Julian. He seems cool, I guess. Nze ndabanga atalina buzibu. You're the one. Like, what does that even mean?
Alina engeri gy'aŋŋamba nkwagala gwe mutuufu. Bategeeza biki ebyo? Oh, I think I'm being love bombed. Nze kyesobola okugamba nnyinza okuba nga ndi love bombed. Broken. Oba nga ndi broken toli broken. Yeah, but love comes... Just oli selective. Yeah, you... Kinkwasa ennaku okubanga omukwano gujja gwe kusaidia ogujja mpola. Tegulina buzibu. Gwe ne Sarah mulina engeri gye mukwatagana. Anti twawukana buli kaseera. Mwawukana naye ate muddiŋŋana. Mulinga magnet. Kati ate nze ninga side eri ya magnet omuntu gy'akoma okunsembereza omukwano ate mwegobako. I think that you will be drawn. Nze ndowooza ojja tuuka ekiseera ofuna omuntu omutuufu mu kaseera akatuufu. Maybe that's Julian. Maybe oba osanga Julian. I don't think that we're right for each other. Sikiwa nti Julian nange ffe tuli baakubeera ffenna. To be honest, kubulira amazima. Julian ye si mutuufu. Ddala. Kituufu Julian ye si mutuufu. Oh, and he's 30 years old. Ali myaka 3 egy'obukulu. Hey. Amwe ebyenkwawa. Ebyo nabigamba nakubulirako obubulizi totandika ate mugeya. I'm gonna die alone, Alex. Nekyo bikagenda kufandibwa namunigina Alex. Hey. Kitu ky'abasajja kikyagaanye. How about we die alone together? Watya senga tufa ffenna nga tuli bwannamunigina? Okay. Awe si wabi. Awe kijja kuba kinkolera. Aba atambula. You okay? Oh no. Zino enkondo ze bambala nga batamidde. There are bones sticking out? No. Sokoleke simanye eggumba livuddeko terivuddeeyo. Oh, good. Nyina gwe mmanyiyo olwala lukuukamu. No. Olwala ttale. Here's what we're gonna do. Era we mbeera naye mulina okubeera abeegendeeza olwala luleme kuva. The hotel on the condition that you don't call me C. Yagamba ngenda kweteeka nkutwale ku hotel as long as kasoba nga tugenda kumputa si biscuit nga tompogganira nti dduka. How did you know that I'd really... Otegedde otya ngenda kweta si biscuit? Si biscuit ifarasi. Kale mugambi ngenda kweteeka ku mugongo. Saagala ompite farasi gye bayita si biscuit nga bw'ngamba yangwa. Kale gyatugende. Oh, yes. Nakwateko bajamwetike. Namusitula bulungi. Thank you. Webale mukwano. Ize. Bwe batyo ne bajja mpola. I'm the king of the world! I'm the king of the world. Here we go! Bwe batyo ne bajja. Bagenda otuuka ebbali nga Julian yali azze. Ono ye boyfriend wa Nakyala gwalina. Abadde tamusuubira Julian bannange. Okola ki wano? Cover my shifts. Anti nfunye omuntu asobola okunyambako ku by'emirimu. Wow. Wrapping something? Nina kyennyingiridde. Sprained my ankle. Jasi okugulu kufunyemu obuzibu so ne mwetika ne muleeta. No. You okay? Oli okay? I've been texting. Mbadde nkusinikira message naye nga tonyanukula. My phone died. Essimu yange yaweddeko dda akaliro. Now we're good, man. Kangene nfune ice kontofaayo ngenda mufaako kati. Kasi omutuusizza. Ko ye kaali kambalekere. Good night, Al. Sula bulungi Al amuyitira na Al. Nono bimunyiiza ebyomuyita Al. You are sneaky. Gwe otusoberere tubadde tetukusuubira. N'ekikulu kyabe nakasoze. Nero tekyamusanyusa bambi kwa abadde batandise okunyumirwa ate Seruganda azze. Ayina abaagira bw'atyo omugongo tegwekaaka. Mugongo gwekaase. Tonkwatako binnuma mugongo gwekaase. I have no idea what I'm looking for. Do you need... Wabula simanyi kiki emba nnoonya. Kiki emba nnoonya ekinaakuyamba okutereeza omugongo. To breathe. Neetaaga just kusabusa. No. Nedda. Yes. Nkujeyo ku ntebe kono zijjayo mpola. Kirira mpola tolinye ebbali. Do you want to sit down? Oyagala okutuula kono butereevu nandyagadde otuula. Omugongo gwekaase awuli agumukuttemu akaloma. Kiki ekituuseewo? You leaned funny? Ndabika nyina engeri gye neesigamye etali ntuufu. Etali ntuufu ye. Really challenged. Baabano. Maybe there's an ice pack in the freezer. Kandabo baabano waliyo ice nzije kuteekeko ku mugongo. Good. Kamuyisawo ne kamuleeta mpola. Kumuteeka ebbali. I'm sorry I made you miss groomsmen wine tasting. Onoonsonyiwa okubanga nkuleetedde okutestinga. He told me he didn't need my help. Kawayini. My own ego got me here. Kasonga ngambye mbu teweetaaga buyambi. Ninjagala mbeeko kyekkolera. Nakyala alina okubeera wano. Neero lyabadde asize wasili Alicia abeeko engeri gy'amuyambamu. Nkimanyi tumaze ebbanga lya myaka nga tetwogera. Alicia wandibadde waŋŋamba ku byatuuka mu masekati go ne Betty. And Sarah. Ngugasseko ne Sarah. Can we maybe
talk about this. Mane ngenda kusaba tuleme kwogera nnyo kubanga munnaye gye tukoma okwogera obulumi bweyongera. Okay. Ekirala. I think I can drive. I should go. Nsobola okuvuga kangende kono obadde otya. Tojja kuvuga n'ogwo omugongo. Need to flee. Tiweetaaga kunziruka. Keep talking. Kale sigenda kuddamu kwogera. Osuubiza togenda kwogera kono sigenda kwogera. Okwogera bwe kubanga kwe kukuddusa. Take the bed. I'll sleep on the Nze ngenda sula mu ntebe gwe sula mu kitanda. Togaana. Kati gwe mulwadde. Anti we bali mukwano. Hey, I'm just returning the favor. Ebisanyusa bitandikira wano kati osobola okudownloadinga Reba Movie app onyumirwe sinema ezisinga mu lulimi Oluganda okuva eri bavijje b'oyagala nga bakuleetera stories ezinyuma mu lulimi lw'otegeera kussa n'okufuna obubaka MBs 2 osobola okulaba n'okuwanula sinema ennamba ng'osasula 15 buli wiiki buli kiseera olemu okusubwa sinema empya ezifulumye yanguwa nganula Reba Movie app olwaleero onyumirwe awatali komo buli w'obeera kyangu nnyo genda ku mutimbagano bikula Play Store otekemu Reba Movie app wa App Store eri aba iPhone okugifuna kati. Reba Movie, watch content everywhere. Nyinza obutasobola lindako. Please don't make me feel worse. Ngenda kusaba saagala ondeetere kuwulira bubi kuba kati olwedde mpulira bubi. Fine. Fine. It's fine. It's just kiri fine kali just wakubanga. This is the only week that I have. Eno ye week gye mbadde nina. We can go to Norway next summer. Tusobola ogenda mu Norway samejja. R&R is footing. Yamugamba alekisireka naawe. Paid. Bakama bange buli kimu kyonna baakisasulidde ngenda kusaba atlisi ogenda okosa ebyange. Nze sigenda genda nga siri naawe. You can invite somebody. Osobola ogenda n'omuntu omulayi yenna. Invite Sarah. Alisiita girlfriend wo Sarah ogende naye. That's over. Ebyange ne Sarah byo byawedde. That's what you Bwotera okwogera Sarah. end up back. Neneekanga ng'ate muddinganye. Of course nkimanyi naye. It feels different. Agamba ku mulimu guno kiwulikikanga nti ye mutadde. It's about Norway. Shit. Yawulira ennaku. I'm so Bali bateekeddwa ogenda mu Norway ka vacation kabwe akadde kabadde ka Norway. Just feel better. Tiweetaaga kwetonda kyensaba kiri kimu alisi oddemu owulire bulungi. not playing, Alex. Genda ku ndeega Alex lijja endeega ogende mu Norway. Mugamba kaali. Bye. Kaseruganda vacation tezimunyumira nga talina nakyala. Kazi katu kaaguddemu olusujja. Kabaka ebase ne kawulira akonkona. Tekati ani akonkona. Yaggulawo. Agenda okuza amaaso waye Poppy. I think I'm dreaming. Simanyi ndoota kontolo tatooza road trip teyagishazaamu. Norway. Kuba munaye tasobola funa vibe nga talina na nakyala. Let's get you back in. Kale kansooke enkuze mu buliri. You're even supposed to. You're gonna be late for your Ogenda kubeera kikereza endege. Eyo nagimisinze dda ssaawa 2 eziyise emabega. way. Ne kati oteekeddwa kubeera mu Norway. If you're not there. Nsonga ki entwala mu Norway nga toliiko? Tell me advice. Ogenda kumisinga hotero ya ice. Later on, we can stick our heads in the freezer and pretend we're there. Yagamba kye tugenda okukola kiri kimu kyokka. Oluvannyuma tujja teeka emitwe gyaffe mu firiji twefuule mu katugenze mu Norway. Tuli mu hotero gye baazimbisa ice. Yakateekawo n'akabika. Kanyabo. Bambi kawulira essanyu. Teri kintu kisinga kusanyusa mukyala ng'ekyo bambi. Ni wabasiga friend naye. I have the whole. Ngenda kulwaza. Tuwali tabu wiki namba njasobola okwetereeza. Do your worst. Kazaawe bali. Bambi akafiisiriza akadde. I do not deserve you. Gwe okimanyi sigwana mbakyali bange sigwana. Nkimanyi. Ize. Chicken noodle soup. Ngenda kufumbira kasupu ka chicken noodles. Wow. Ya Rabbi, kawulira nga kawonye n'okuwona. Kali nga tuvuddeyo tukomawo. Mukazi wattu? Omusana guli eno, webaka webasi n'otuyana n'otuyana. Genda osooka nga yena akulukuta entuuyo. Kuza amaaso nga Seruganda tamulaba. Obate kati ali muzaawa. Why? Yaje ebbali najja nga amunoonya. Omwattu oliwa?
You went running? Wafulumye n'ogenda oddukamu. Yabadde omulwadde w'omugongo. Ayogera nno tamuwulira. Kumba atadde obunanka matu. Alex njogera naawe. Waaye gwe omwattu. Alex wowe gwe naawe. Sorry. Ononsonyiwa onkanje. Obukuyambako ndowooza ku byamaloboozi kono bwe kiri. Wasuza otya kono wasuza otya. Oh, it's very cozy. Kali gwe baasa otya kono neebase naye. Being cremated. Neebase nga nninga gwe baayokyezza ne bateeka awo. You went running? What about your back? Wafulumye n'odduka omugongo. Loosens me up. Anti okudduka kinyambako ne gukakana. Once and my back is. Nze siddukangako bukyangambako naye omugongo gwange tegwekaaka. Kyogamba toddukangako. Katangwe ne PE. Ono principle nga syagala fuluma kudduka. Make coffee. Mbadde ngoze kakaawa kwako. Yatula erudda. Listen, I don't know what your plans are today. Simanyi nteekateeka zo ziri ki olwaliro. You come to the rehearsal. Nina ndiyagala tugende ku rehearsal dinner ekyo kirwayo ffe embiriri. I mean, am I invited? Kyogaba bampise. Kind of just for family and. Nabadde ndowooza bibeera byaba family. Yeah. I mean, you're basically. Kuba kati gwoli family Poppy naawe okimanyi. I think David would really like it if you came. Ne David yandiyagadde ojje. Okay. Kale. Okay. Kale. Kwata. Ne batoosinga. Wow. Kawuli essanyu okubanga baziemu connectinga nga bwe baali mu biseera ebyedda. Ne wakubadde ensonga zaabwe zaabakyakanya basoose ne baziteeka pembeeni. Kakeno kajja enteekateeka yali bweti ku rehearsal dinner. Lodi agenda okuza amaaso n'akalengera. Bambi. Kajja nga kanyumye. Kalabika bulungi. Kubako eriiso n'agamba waawe. Waawa. Kaako. Yabagamba kanzije. Nakwateko bajja akasiikane. Ogamba otya mukwano? Since when are you so fashionably on time? Kuva ddinga otuukira kadde. Anti kuva ddinga naawe oyambala ebinyuma. Beautiful. Olabika bulungi. Thank you. We bali kusiima. Is that Miss Poppy Wright? Soko leko yo siye Poppy Wright. Bring it in, Mr. Nelson. Soko je wano Mr. Nelson toko paka fumito. Congratulations. Nkuyoza munnaye kono we bali. How come I never see? Kije sio kubanga sikulaba mu Limfield. You wouldn't be caught dead there, Dad. Oh, your son is a liar. Anti munnaye tayagala fiirayo. Wamma alimba ono mutitiizi. I think that we should get matching Linfield tattoos. You and. Zembade ndowooza twandibadde tufunana matching tattoos. Bali wano Daudi ngaje. Oh my God. Katonda watu. Matching tramp stamps. Alex is still undecided. Manyi tubadde tuteesa okufuna matching tattoos. Alex yatanaba kusala utaata we yabadde akiteesezza. You have to meet. Jango sikani ono kyali wanga ayitibwa Nam. Anti ogamba otya Nam. No, you're right. Kati baatula erudda. Never. Ne batandika okugenda maaso n'okuwayaamu ne banyumyamu mpola mpola. Patient, Alex. Yagamba vacation Alex abinkolera. Not clothing optional. Please respect this. Okay, let's not say things we can't take back. Baba no. I don't think I've ever met this. Sikiwa nti nali nsikanyeko vacation Alex. Tata yeebuuza vacation Alex ali awo. Yali atya. I caught him trying on my romper. Namusika n'ayambala engoye zange bannange. Out of context. Wamma alimba. Give some context. Twogere ebirala kono zirika. You got out of your work thing. Ndi musaifu okuba munaye wavudde ku mulimu gono okwateko bono gyeno. Yabadde ateekeddwa agenda mu Greece. Amugambye ensiimi okubanga tewagenze mu Greece n'osalawo gyeno. Kyokka tekabadde kamugambye nti kajja mu Barcelona yewali emirimu. Ategedde. Bayitawo n'akawerekerako. Webale kumperekerako munnange. Kuntuusa wano. Yeah, well, I guess I'll see you tomorrow. Ndowooza nja kulaba enkya ku mbaga. Why did you come here? Lwaki wakutteko bwe kujja mu Barcelona? Kikyotegeeza. You told me that wangambye nti R&R bagenda kusinika ku side mu Barcelona. Ninga ekituufu kinti baali tubakusindise mu Barcelona. Si bwe kiri. Wabadde tojja mu Barcelona. I miss my best friend. Nabadde misinga kyali wange. Munywanyi wange nfanfe. Nange bwentyo. I just wish that. Nabadde awo ningamba nti kale singa. To the way that things were. Singa tusobola okuddamu ne tubeera nga bwe twali before nga tetunaba kukyankalanira mu Tuscan. I don't think that's possible. Sikiwa nti ekyo kikyasoboka.
tetukyasobola. Nga lwaki nedda? Simanyi engeri gyesobola kikunyonyola naye. Tujja kulabagana enkya. Kirabika ekyabawula kyali kusayidde mu Tuscan gye baali. Kati kabaleka mugamba njagala nzire mufuna kyali wange. Oyo gwe nalina. Bifo nga tunabafuna kitu tukyankalanya mu Tuscan. Nakagamba sikiwa. Kuba kirabika ekyaliwo mu Tuscan kyalina kyekyalaga. Bw'atuuka wano n'abirowooza. Ku vacation eno yajja ne Sarah naye nga ekyamuleesa Sarah olw'ensonga nakyala yali yafuna omusajja nga babeera eno. Kati vacation yaddako yajja ne Sarah. Maze ne nkusiikana bulijjo nkulya buulizi. Yagamba akafo kano munaye kanjawulo. Ekisookera ddala weebale tukkiriza kujja. Benvenuto. Hey. Why? This is Trey. Ono ayitibwa Trey. Hey. Trey ogamba otya? Heard great things. He's being Kuliddeko bingi. but complain about you. Come on, come see. Mujje nsooke mbalambuze munda. N'abeetika. Batuuka wano. Aha. Why kawooma si kabi. Gorgeous spread. I think there's 8 different types of cheese. Waliwo wano emizigo nga 8 gye tuteekeddwa tesingako tulabe. Do ranking. Ranking? Osobola ogezaako okugirankinga. Overboard. Kali batuuka emboozi yali si amaanyi just kwogera mu bwogezi. Taken way too long to get to. Buli omu ayagala okubeera nga tetekawo mbeera. Otherwise, Alex gonna be texting nonstop. Munaaye nkimanyi singa tetuzaaba dagala kutesingira non-stop bulabula. Ooh, that was good. Oh, Baabano. this is great. Kano kasuufu si wabi. Okay. Mboozi y'amaanyi. Budde nga bwetoolodde. Professional surfer for a bunch of years. Loli agamba nti yali professional surfer okumala emyaka egiwerako ddala. A lot. Then n'atandika publishing ebifaananyi bye. R&R. Nimbeera freelancer wa R&R. Girlfriend. So kati nsobola okutwavolinga ne girlfriend wange tugenda wona we tuba twagadde. I was like this. I want to sue my high school guidance counselor. Naye mbutuufu ebituuse lwaki obulamu bwange oba omulimu gwe nafuna tegulinga guno nange njagala mbe nga lisi nsobola otwavolinga ntambule buli wamu wonna. You guys. Naye ate mwe wammwe mulina ssente kuba ekyokuba ne ssente nga toyina kiruma. You don't have a mailbox? Temulina ka mailbox. The last. Tulina Wanderlust. Are we good together? Oh. Ensonga lwaki tukolagana ne nakyala. Ffe tuli banno mazzi. Tetutuula. Lodi yafuuka modo wa R&R. So ebisa ebisinga baba teekamu ssente ne nakyala ne baba bakoje babasindika. I'm gonna clear the table now. Kansooke nziggyewo ebintu wano. Great. Kagenza okulyanga kafiiringa shayi maaso ga Lodi. What? Kiki? You love seeing new places. Oyagala nnyo okulaba ebifo ebipya kono ya. Coming home from. Naye ate njagala nnyo okuddayo eka saagala ate mbeere mu bifo eyo mbeereyo bbanga lyonna. Special, right? Kibula trips zibeera za njawulo olw'ensonga oba olina okudda eka kikuleetera ozimiisinga. Kikyamu ki okudda eka? Kyoyogedde kituufu wamma leeta. Leeta ono yanyiga bunyizi tayaga bintu byakuwoza kudda kabi ebiki. Ng'ajjawo ebintu abitwala. Nakyala kuva Sseruganda lwe yazze ne Sarah tali comfortable. Era awulira kyaliwo omulabye ali awo tali I'm joking. Nsaaga simujerega nejja simadde njogerako bwogezi. Oli okay? Njagala fuluma amazzi. You just got in. Obadde wakayingira ate oyagala gavaamu. I don't feel good. Siwulira bulungi. Kankwateko bwengene neebake. Naye mbutuufu okuwala yazze tekafiiringa comfortable kali awo tekabitegera buli kimu kyakatabuseeko dda. Kali kamanyira kubeera naye yekka ne babeera mu vibe kyokka agenze kujja na Sarah. Katandika okwebowa tekamufuna nga bwe kamwagala kati kajja ebbali ne kasalwa lisi kasooke kabeko message kasindika tufudde Katonda wange katuuse mu kirabiro nga tekawulira bulungi. Naye nkiwa abantu bagenda kuwangala nona yamaze n'atya obuzaavinga kikyotegeeza mu tebagenda kuwangala bano banomadizi batambula ne bavaana ne baddeeri ne bavaana kale abaali wana essimu ye kujjako message agenda okuza amaaso okulengera sokoleke ali mu mbeera talyoke
katonda wange. I should probably go check on her. Ngene mukebereko ndabe kye kimusumbwa. Yeah, it's fine. Yeah. Nyamugamba isoke genda munaye kyali wate ngambe ki. But Okay. yeah. Ntingena gena mulite wali tabu. Sebo kyali wa mutwalo okubere priority. Kyokazi wa ne girlfriend we. Nimbu kyali wo rumusinikere ka message ayina okudduka agenda alabe kyali we kizibu ki kyalina. Sorry. Ononsonywa munaye okuteganya mu kiro. What is it? Buzibu kyate bwofunye tabu ki. Ndoza ndi lubuto. Wanji. That's so bad. Ha, kibi. Well, Kasima ki kyengenda kola. Yambuza ate tulali luddawa. I didn't tell him. Tracy mugambye. Gwe gwensoso gamba. Kumanya ngono gwasingira dayo kwesiga ne yandibadde nnyini lubuto tamugambye. Asose gambo ono. Tukebere tulabe. Baina ka app. Kakati. Yakwate kubona asituka. Lengera. Nabagambye aba Rose Fombo wachimanyi weta game Faris wali kibayita Highest Smart. Mufaliso mupya katali gwanja olugenda buli wamu nawe batunye mufaliso obuze Highest Smart. Oba pocket hybrid. Yamugamba wae ka negative. Are you sure? Kono yes ka negative. Wow. Tali lubuto. Just abadde ndoza scared. Naye. Hey. Ekyo kubanga vacation Alex tamuyina kimuluma nacho. Jam stresses edda. That's a good thing, right? Namunga nekirungi okubanga toli lubuto sikyo. Anti ye. Kalinga akafunyemu obujja. Obebuba. Yeah. It's okay. Yagamba awulira atidde kono kitegeera. It's okay. Abadde atiddemu for a second. Hey. Wow. Kufuna olubuto lwabadde teyetegekedde. Yakanyweza. Nakasaba kakakane just breathe. Wendy. For you, I'm here, okay? Wendy kuluro munange. Always be here. Ira banga lyonna ngenda kubeerangawo. Saagala gwe mu maanyi. Wendy. Kali mu kaseera ako kennyini. Nakya yakimanya. Maybe wano wensobola okukozesa this opportunity. Yamusimba amaaso n'amutulamu direct. Of course ng'omusajja osobola okiraba. Ne kamukwatako mpola mpola. Kwe kusembera. Laba. Babadde bakyapiri for a long period of time. Kabaka munywega n'akagasooka olindeko. Onoosonyiwa. Akagambye lindako. Wuliriza. I'm sorry. Nsonyiwa okubanga mbadde nkutomedde bwentyo. Si kye kibadde kigendera kyange. I didn't. Nambuze ekyo kibadde kyaki. Kono kye mbadde nkola sikitegeezezza. Just confused and Manyi bigenze ne bintabukako. all turned around, but I didn't mean it. Yagamba just kale mbadde sikitegeeza. Nsonyiwa. Sitegeeza kwagala kunywegera. Nambuuza ne kati ndi ki gy'oli. You're my friend. Oli kyali wange. My best friend. Oli kyali wange munywanyi wange nfanfe ow'okukido. I don't want to ruin that. Sandi agadde kono nankolagana gye tulina eyo bwetyo. Nga tuteekawo okwagala. I'm sorry. Nsonyiwa bwe mba nga mbadde mpabye. Nsonyiwa munnange. Kale yaseka n'alowooza. N'akagamba nedda. Isoke tulina kwetonda. Ninga akabuuza ndi ki gy'oli. Nikakonfirming nti oli kyali wange just. Era kye mbadde nkoze badde ensobi. Sibadde sigendera kyange. What? Kali agenda okujja. Wae soko gy'olabe. Mukulu amuyita jangu olabe. Jangu soko jangu obadde ki? Look! Lengera. I said yes. Okimanyi nti ansabye obufumbo n'enzikiriza Katonda wange. Most beautiful spot this morning on our. Yantute mu kafo akasufu ku makya g'olwaleero n'ansaba obufumbo. God, congratulations. Katonda wattu, congratulations. Omanyi congratulations zino ez'okwekaza. Thanks, thank you. Weebale munnange. This morning and bought a ring. No, I've... Waje oguze empeta. Kona empeta mbadde nayo for a while. Nga just ninda the right moment. Nakyala musaba obufumbo. You see that ring? Leka tulabe empeta eyo. Soko gye tulabe empeta eyo. Okay. Nakyala wozeza zikongratulate. Wabula za kwekaza. Ono wabala we bafunira.
Mwala asobola okubeera kyaliwo omulenzi naye ekyewuunyisa abawala babubira nnyo bakyali baabwe abalenzi. Babubira nnyo bakyali baabwe abalenzi. Ate naddala nga tannabamuwaako aba amubira. Yajja Lodi n'atuula ebbali. Ateekako simayiro ziri awo za gete. I'm happy for you. Naye I'm happy for you. I am. Ddala I'm happy for you. Thank you. Webale kubeera musanyufu. It was time. Yes, nakirowoozamu ng'akaseera keeko muwase. What are you gonna do? Kati enteekateeka yammwe kyogenda kukola ki? Stay in Linfield. Tugenda kubeera mu Linfield kuba naye gy'abeera. Sokoleke. What? Kikyate. What about your PhD? Ate PhD yo. What about teaching in Ate okusomesa ku side y'omu Europe. or New York? Oba mu New York byonna wali obyagala. You always said that was your dream. Wagamba bye byali ebirooto byo. What are you gonna do in Linfield? Kati ogenda kukola ki mu Linfield? The high school. Ngenda somesa ku high school. Sarah's gonna take over her dad's real. Sarah agenda kudda mu business za kitaawe. Ekyo gwe kyoyagala. What I want is nze kyenjagala a stable, kwe kubeera ne stable loving relationship. And sometimes that takes sacrifice. So kati ebiseera ebisinga kyetaagisa okusaddaako ebisigadde okufuna ekyo. Bakiyita compromising. To have a stable loving relationship. Nze ndowooza you are just settling in. Yeah, nakyo si kibi. You would think that. Gwe bw'otyo bw'osobola okirowooza. Fantasyland. Olw'ensonga gwe obulamu bw'otambulira mu Fantasyland. Olinga agamba tolituuka kiseera kusetolinga. Buli kaseera obeera mu bifo bipya. Friends. Bakyalibo bapya bobeera nabo. Obeera na connections mpya. We're building something. Naye Sarah nange tulina kye twagala okuzimba ekyannamaddala. Kirabika Sarah ekyo kyayagala si ggwe. That's what I want. Ekyo kyenjagala. Ekyo kyenjagala gwe kyotategeera. That's the direction of building a life. I think this is our last trip together. Era ndowooza eno yegenda okubeera trip yaffe esembayo nze naawe. Kati tukuze. Tulina otandika okulowooza ebisa by'omu maaso. Tulina okweteekerateekera. Luno luba lugendo olupya lutuba tutandise olwa maturity. Baaba. Kawulira nga gukatuddemu. Angambye goli mu byakutagala kuzunga all the time. There's that moment whereby you have to grow up. Goyinza okulowooza I'm just settling but I'm building in a new journey ey'okuzimba life yange. Bweso ekyali mu Tuscany ekyo kyekyaliwo. Mbutuufu akikagambye nga tetukyasobola kudda mu old life. Kadda ne kagamba owaayi. Kuba kirabikako kakyali excited ne old life ey'okubanga baaziwunganga ne bakola bye bakoze but time etuuka omuntu n'okula. Time etuuka omuntu n'okula bakita sense of direction. Bimusobedde. Gaa nange. Kagaino yajja gye kali. Yeekuba najja. I don't want to go back to how things. Yakagamba saagala tudde mu mbeera bwe yali before nga tetunaba kyankala mu Tuscany. Nze kusayiri yange ekyo tekinkolera. I can't. Wabula kisobola kunyumiza wano. Buli gy'okoma okunyumya mpulira nga sikyassa. Empewo empeddeko sikyassa. Netaaga nzise. Banayo nzita. Did you hear me? Simanyi owulidde kyeggamba. Heard you. Of course mbiwulidde by'oŋŋamba. Mbiwulidde. Naye Why did you and Sarah break up? lwaki gwe ne Sarah mwayawukana? Kuba kyandagadda mu butuufu ye life gye mwali muzimbye. Lwaki gwe ne Sarah mwayawukana? Waliwo ensonga nnyingi. Tonimba. The last time I saw you. Lundi gwe nasembayo okulaba se wali omuwadde empeta y'obufumbo. Me. Then nongostinga for 2 years nga tokyagala kwogera nange. Then you broke off the engagement. Kati ate engagement n'ogibrokinga off nabimanya bumanya. Now you can't say 3 words about it. Kati ongamba tokyasobola kwogera wadde ebigambo ebisatu ku nsonga eyo wali so affirmative. I want you to tell me it's not. Njagala ombulya nti yali nsobi yange yabaawukanya. Tell me that I'm not the reason. Ngamba ti sinze ensonga lwaki tewasobola kuwasa muwala gwe wali weetegekedde. That it's not because of me. Kale ngamba nti tekyali kunze. Ngamba tekyali kunze. Of course it's because of you. Ensonga eyatwawukanya yali ku ggwe goge mazima. You were something special in my life. Nikera ku makya ne nkukatinga just off nange kyannuma.
ukola kyate Poppy kiki gwe Poppy, what are you doing? Soko mbuli kiki kyokola tombuuza njagala mpewo nfa soka nasarasara biro byonna n'afuluma ebweru yajja afunaka I need to breathe, I need fresh air yajja nga kali ebweru kyava atukawe kali uliriza Poppy yakayita Poppy mbutuufu I messed up. We are. Whatever this is, yagamba kyonna kye tuli kugamba labika nsaba kingi. They're supposed to ask so much of each other. Kyogamba kyaliwo ateekeddwa okusabi kuno nze saaga kubeera kyaliwo naawe kyekyakulema okutegera njagala kubeera nga njagala gwe nze simanyi kikyoyagala kubanga naawe kenyini tomanyi kikyoyagala ninze njagala gwe saaga kubeera jasi kyaliwo. Nange nkwetako ntokitegeeza tombulya kikyentegeeza nje kisitegeeza. Yambuza goza lwaki nasazeewo okujja mu Barcelona. Oza lwaki? Olw'ensonga nkuyagala kyekyandeese mu Barcelona. Nkuyagala. Kuva ddi ng'onjagala? Yamugamba kirabika bbanga lyonna mbadde nga nkwagala. Tekiriko nti oba natandika ddi. Kitwale nti bbanga lyonna litwamala nga tuli ffenna mbadde nkwagala. Wesegera. Jasi wagwa ku buludi guli bambi kaatyamu kusya ku kikaali kakoza tuloni ne yeesika. Kaatyamu ne kaluzinga confidence. Alinga bamanya abakazi Katonda yabama ekintu eki. Baba akwagala kitera okubeera ekizibu okwa Jasi lwakuba generation enje tulimu baaba. Muntu akutomera n'akugamba Junior njagala kwegana n'ogamba tufudde Katonda wattu. Abafe. Nenge kituufu kiri nti mukazi ebiseera ebisinga bambi kimu obuzibu. Ne waba akwagala kimu obuzibu kugamba nti kuyagala. So mutuskan kayinza okuba nga kaali kaagadde babeko kye batandika bombiriri but she got scared. Aine road engeri gye yeesikamu n'akabuuza ekibuuzo n'akabuuza ndi kijoli nga tulede kaali katidde kaaluzinga confidence nikaba nga tekasobola mwatu ya mugamba nti owange nyinza okuba nga njagala tubeere mweno ango ne kati olwaliro anti kali bagenda guwulira yamuleeta ebyo bagiyita theatre of dreams bwe bakutuusa awo ozimanyi mutuusiza ku Trafford kabeera katiro